They deployed goons, who some people call hoodlums, to that is very complicated English, I know, but it's okay. They deployed them to beat up our people, our candidates, and some actually got severe injuries. What we did as a party, we took a step and complained formally to the Electoral Commission, and they conducted a hearing last week. These elections are supposed to be happening on Thursday this week. As I speak now, we have not gotten a ruling from the Electoral Commission. You can imagine. Today is a Tuesday. The campaign period for the youth elections has already ended, and some of our candidates were not nominated at all. We complained, like I said, and so our demand to the Electoral Commission was that they should reopen, at least give 2 days for nominations and give 2 more days for campaigns. Because now our candidates, and that's not just for the youth election, that happened also for the older persons and PWDs. So, the NRM, as you know, before NUP came on the scene, these elections, NRM had decided to completely take them over and, in fact, block everybody else from participating in them. But when we came as the national platform, we insisted that these are national elections and we must participate in them. So because of that panic, that is how they have decided to respond. So as a party, we are trying to study this issue, and we have told the Electoral Commission that if they do not adhere to what we have said, we are going to take legal action. Because many of our candidates ended up not being nominated. And this happened in Yumbe, it happened in Soroti, it happened in Koboko, it happened in Busheni, and many other districts. What the Electoral Commission did, even for that hearing, they called us on one evening and said that the following day by 10 a.m. you should come and present your case. And we asked them, how do you expect us to mobilize all these people from other parts of the country, go and line behind them? We do not expect any young people in this country to be lining up behind the NRM candidates, behind the bus which no longer has tires, which no longer has a steering. The windows recently fell out. Yeah, those young people are in that situation of hopelessness because of the regime. So I don't expect them to be lining up behind those people. So those places where we've been able to nominate our candidates, want to encourage people to go out and vote for them. Say, Janguano, come here, Akiso Benja. Do you understand Luganda? Yeah, thank you so much. Most of you have witnessed. Yes, man. And this is the new energy. Yeah, man. David Grant energy. That will lead us to a new Uganda. Yeah, man. So I urge all the colleagues, the youths, that with the institutions week, we are coming. And when I say that we are coming in full force, until the goons, he earlier stated, will be far away from Uganda and also the institutional level. Kunga Chagulani Kunga. Kunga NUP Kunga. Thank you so much. Thank you very much, Commander Kisho. Suka ebitundu kinara ku 10 abavubuka baffe aba national platform batataganyizibwa mu mbeera y'okwewandiisa. Eleso
Era ensonga eyo tukibaddeko nnyo nti wetwogerera olunaku olwaleero tukyalize akakiiko ak'ebyokulonda katuwe ansa ku nsonga eyo kubanga twabawandiikira ne tukola ku formal complaint era abantu baffe ne bagendayo ne bawulirizibwa. Mwalaba mu ekawempe mu division zonna zonna za Kampala Central enakawa n'awalala abavubuka aba National Unity Platform babagaana okwewandiisa abasinga kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti singa abantu baffe beewandiisa baali tebagenda kufunayo n'omuvubuka n'omu yenna. Era ekyo bakikola mu districts endala Soroti, Yumbe, Bushenyi, districts zonna zonna nga bwe tubagambye ebitundu 8 ku buli 100 abavubuka ba National Unity Platform baba frustratinga. Awamu baali bagenda ne babagamba nti kana akalulu ka NRM bokka. Awala ne bagenda ne babagamba nti bagenze ku lanchi ne batakomawo. Awalala ne batwala empapula z'abaana abavubuka ne batasikomyawo okubanominatinga. Awalala ne babagamba nti tebakyali mu register. Ng'okimanyi bulungi nnyo nti olondera Kawempe naye n'otuuka ne bagamba nti kati gwe register yaffe eraga nti olondera Pigi. Kakati ebyo ebivuyo ekibaddeyo kyekyatuleetera okukola complaint oba okwemulugunya eri akakiiko ako ketumanyi obulungi nti tiketengeredde naye ffe kyetuba twagala kubeera on record era twali on record. Era nga bwe mbagambye tukyalize okulaba biki bye batuddamu. Twabasaba nti bongerezeeyo okwewandiisa waakiri ennaku 2. Netubagamba nti ne period ya campaigns bagyongere ennaku 2. Mwalaba n'abo abatono ababa be banominatinga bwe bagezaako campaigninga kasita oli wa NUP baali babakwata era mwabiraba emukono n'awalala wano mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga walaba abavubuka kasita obeera ne wa NUP ng'olina umbrella babakwata ne babasiba ne twebuuza kakati bwe mba mugambye nti waliwo akalulu ate lwaki temwagala abantu baffe bakampeininge. So ensonga eyo tugenda kitwala ne mu mbuga z'amateeka bwe kiba kyetaagisa okulaba nga tufuna obwekanya. Naye era tubasabye nti abo abatono be twasobola okuwandiisa mu balonde. Era tubeebaza nnyo abo abatono era abakadde be twasobola okuwandiisa bawangudde nnyo olunaku lwajjo. Mukirabye nti abantu baffe abakadde newankubadde babalemesa bo ate bakozesa approach ey'enjawulo. Regime yakozesa ssente mu kulemesa abakadde abasinga nga bw'otwala bano abakadde aba NUP babagamba nti bwe banewandiisa mu NUP tebagenda kusobola kufuna ssente ze bayita za SAGE Elderly Fund. Nebagamba tebagenda zibawa bwe benyigira mu kalulu on behalf of NUP. So bakulembeze bacoordinator mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ye report kye batuwadde ey'Embale n'awalala mu Egon areas eyo babatiisatiisa abakadde be twagezaako okuwandiisa. Naye tuli basanyufu nti abo abatono be twasobola okuwandiisa bayiseemu bulungi nnyo era mbadde ndaba forms ezimu nga bonna abayiseemu kakiiko ba National Unity Platform. N'olwekyo akulira abakadde yimirira ssebo okubyeko ku mubala. Our power, people power. Our president. Good. At Masaka, you all know that the court in Masaka ordered the regime first of all to take Eddie Mutwe not to a hospital, but to take him to Maxon Bay to get at least slightly better medical attention. But the regime has refused. Up to now, Eddie Mutwe is at Masaka. One of the things we've been trying to do for all this time is to get just a date for their bail hearing to be had, for their bail application to be had. But ladies and gentlemen, up to now, Eddie Mutwe and Achileo Chivumbi and others, Smart, Gaddafi and others, have not been had. Every time they go to the judge says she has no dates available to hear their case. So we want to strongly condemn that issue because, as you know, Eddie Mutwe really needs to go for medical attention, even for him to be examined, to know what those criminals did to him when they took him to a safe house, tortured him and held him incommunicado. Kusonga Eddie Mutwe neba naffe abali ajukira nti gyebuvuddeko kooti eyo yasalawo ti Eddie Mutwe agibwe Masaka aleetebwe Luzira.
newankubadde twali tusaba nti ateebwe agenda afuna obujjanjabi mu ddwaliro erisingako bulungi, omulamuzi yagamba nti ave Masaka atwalibwe Maxon Bay awali at least obujjanjabi obusingako, naye nekyo baagano kikola. Naye okusingira ddala ebbanga lyonna tubadde twemulugunya ku kooti z'amagye okubanga tezirina bwenkanya, okuba nti teziwa abantu baffe ennaku ez'okuwulirizibwa beero yaabwe oba okusaba okweyimirirwa. Naye kyanaku nnyo okulaba nti ne kooti enkulu ey'e Masaka ekyagaanye okuwaba abantu ennaku za beero okusobola okuwulirizibwa nga basaba okweyimirirwa. Kyova olaba gye buvuddeko bannamateeka era tubeebaza bonna ab'Amasaka bavuddeyo ne basalawo okussa ebikozesebwa byonna wansi ne bakola industrial action nga beemulugunya ku nsonga eyo eya backlog. Bagamba nti waliyo omulamuzi omu yekka, taate omulamuzi oyo alina emisango mingi nnyo. Ekyo kyova olaba regime yakwata ba Eddie Mutwe ne batwala mu kooti enkulu nti babba simanyi esweta, nti babba mitwalo simanyi meka. Emisango gyali badde oli ne babateeberezebwa kuba nti akoze ogwo omusango, yali badde agenda mu kooti ento oba magistrates court. Naye regime kuba yali ayagala tulemesa okubafunira okweyimirirwa, kyova olaba yabasindika mu kooti enkulu ne bateekako omusango omunene gwe bayita aggravated robbery. So tuvumirira ebikolwa ebyo era tugamba nti ekitongole ekiramuzi kirekerawo okukozesebwa Mwami Museveni n'abantu be ng'enkoni gyatambulirako oba ng'omuggo gwakozesa okukuba batakkiriziganya nabo. Enkoni luba Lunyankole abatakitegedde ne Lunyolo, naye njogere omuggo guno gwe tutambulirako. Ekisemberayo ddala yensonga ya nomination zaffe. Twebaza nnyo bannayuganda. Uganda president yatugamba oba yabagamba